audio mukoze ekibinja waliwo group eri emabega wa bannabbi abobulimba etendeka abanaawona gwokimanyi nti ebbwa erinaawona nga tuli creatinga ocreatinga ebbwa omuntu gwe bagenda okuwonya ku Sande mwe mwayinanga ekibinja kyammwe ekikola ssente nga ffe tusasula abaana abagenda gwegenda ku kyakigundi gwegenda egindi gwegenda egindi kati ne mu groupinga nga bizinesi yennyini ebyensasula bapasita kati ono omusuma muteesa naye nti ono gwe ngenda okuleeta gw'onoowonyebwa aliko abagenda omujjirako bana abagenda omusitula tugenda mupangisiza emmotoka ava Masaka kati ngaawo tubala ssente z'emmotoka ez'abamuwerekera naye kennyini ng'omuntu agenda okuzannya okwakitinga firimu eyo kati naawe ate manager agenda okusasulwa kati ekyo ekyamagero kiyinza okutwala $2 million. wa Blaze Media omulungi tukwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sizze nzekka nzize n'omukulu pasita agenda kubanga abeeyanjulira era nga tugenda batuwayamuko naye. Pasita nsanyusa okukulaba ssebo. Kale ssebo. Ssebo. Mbadde nsaba weeyanjulire abatulaba ku Blaze Media. Amannya gange bampita Muwasi James Wilson. Nyumirwa nnyo okumpita Mr. James. Mr. James. Nyina ekkanisa eri Bulenga bagiyita Kingdom Transformation Center. Mbadde musumba emyaka nga 25. Okay. Ate ndi businessman. Nzize nkulaba enfunda eziwera era n'abalabi bakulaba ne bagamba lwaki sikuleeta ku mukutu guno n'oba nga owayaamu nabo. Okusinziira ku bye nalaba nandyagadde nsooke neebuuze nga tetunnaba bidiginga diipa olinawo embeera yonna n'omusumba yenna bwe mukola omulimu gwe gumu. Nze nno okwawukanako ku bantu abalala siina mulabe yenna era na buli kyenjogera siina gwe nnumba mpozi ekyenjawulo kyennyina nti nze ndi self made kwegamba siina nnyo bwe mba ne kyenjagala okwogera nkyogera. Tulina miitingi z'abasumba nzibeeramu ndi kitundu mu basumba mu lubaga muno bammanyi nti bwe nsalawo nti kino kyenjogedde mba nkyogera ate mmanya nti nnyina obukakafu ku kyo. So sitya nti ate bwe nnaayogera kino gundi anaagamba ki nze ne bookola ensobi era nkugamba nti kino nno tekibadde kirungi kati kikula kyange. Erudda ku musajja omuntu ateetiirira bagamba nti oyo ye yawona obwa Ssekibota ate oyo ayeekwekakweka mu byayogera era yoyo ffe mu busiraamu gwe tugamba nti Ssekibotte atalisobola kuyingira jjana. Okusinziira ku namba z'ozoomenya oba amannya g'abasumba b'ozoomenya mbadde sandyagadde nze gayisa mu kamwa kange nga siggwa asoose okugampa okusinziira ku mbeera kale katutandikire ddala ku nsonga eyayisibwako n'etteeka ssaawa zino mu ggwanga ey'ebisiyaga gye bagamba nti we bakwatira yadde osonze busonzi mu musajja munno olugalo ogenda ggwakalabba. Kukaatiriza kwenkana ki leero ng'oyitidde wano wennyini ku mukutu gwaffe okubanga ogaziya ensonga ezo n'okubanga otukubira ttooki ku abo gwe boogamba nti benyigira mu nsonga ezo abatali omu ba babiri. Kati ku nsonga eyo ekwatagana ku bisiyaga mpulidde abantu bangi nga boogera bangi abavuddeyo basumba bangi abakyogereddemu era n'egimu ku misango tuzze tugiwulira nze nno abamu babiwulira gusooka naye nze nabiwulira nga naakalokoka mu 1995 byaliwo keesi ezizize zibaawo mu 2011 byonna nga following up olwekyo naye mu biseera ebisinga obungi njagala kwogera kino nti ku nsonga y'ebisiyaga abasumba mu Uganda batono nnyo abasobola okubyogerako ate era sibanenya nti lwaki tebabyogerako kubanga osooka n'otunuulira ababyogerako
bafaanana batya abazze babyogerako abamu basibiddwa abamu ne baavuwaziddwa bateekeddwako emisango kati abasumba omusumba yenna ng'alinnye ennyonyi n'agenda ebweru nga gy'apakasa gy'ajja ssente kubanga kino njagala nkikutegeeze kyaki z'abalokole ze zisingamu abantu abaavu mu Uganda naye ate abasumba b'abalokole be basinga obugagga mu nzikiriza mu Uganda kakati ekintu ekyo kati abantu engeri gye bafunamu ssente ya mirundi ebiri eri abasumba abafuna ssente wano mu Uganda nga ssente ze ŋŋanda ssente ze zawano n'ebitali ebyo zirimu okuferafera tunda kino leeta kino kola kino n'ennamba y'abantu ennene kati ate abalala basanga bagagga nnyo naye nga ssente bali ku nzungu kati nziraga waliwo ssente eŋŋanda ezawano ne ssente enzungu kati omuntu yenna alinnye ennyonyi obanga kyakiye ebeesinga ku ssente ezo enzungu tasobola kwogera ku bisiyaga ne bw'aba tabirya tasobola byogerako kubanga amanyi ebizibu ebiyinza omutuukako ng'abyogeddeko ekyo kyetaaga abantu nga nze bwe ŋŋambye nti ndi self-made kati nze siina nkozesa sirya mu kyaki ndi businessman nze nyinza n'okugamba nti siina kintu kyennyina nga nakijja mu kyaki sikirina kubanga saagalaga nti abaana bange basoma kubanga nyina kyaki nti oba nzimba ennyumba yange kubanga nyina kyaki oba nvuga emmotoka kuba nyina kyaki naye ng'emmotoka nzivuze nze naakavuga emmotoka 126 mu myaka 15 naye lwa bizinesi zange kakati naye bw'osanga omusumba katono nnyo pasita emmotoka 126 mu myaka 15 gyokka 15 oba 17 bangi bavuga emmotoka omwaka nekwata emyaka 2 ng'akyavuga eyo oggyewo amaanyi nze waliwo kubanga nali nkyali mutaawo myaka nga 3 we natandika okufuna kasente kati twalina nga bw'omanyi amalala g'ekivubuka sente ozifunye kakati ngambana nnyingi nalinako emmotoka 18 omulundi gumu zonna nenzipaakinga ku kyaki nga gyenjagala gyenzijjawo naye nga saazijje mu kyaki kati nenzija nga bw'omanyi era emmotoka no zisuula bangi kubanga oba wakavuga eno nga bagayo tekusaana ddamu eno bwentyo oyinza okweka mwezi gumu nga bakuggye mu mmotoka 2 kati mu kiseera ekyo buli kika kya mmotoka nakivuga kati nenzija nga kwe kutuuka ku extent egamba nti nvuze nnyingi n'olwekyo buli mwaka wabula wavuganga nnyingi omulundi gumu ng'oluusi mbana nnyingi oluusi kati bwe bityo kaakati ekintu kye mbadde mbagamba nti kati omusumba yenna bw'obanga ojja ssente ebweru ng'abasumba baffe abo kati pasente gy'abasumba nnene nnyo eyinza okuba 98% nga ssente z'ebweru kati nga baani nga bwe mpadde percentage eyo kati kitwale nti abasumba mu kibuga kati leka nkuwa ekyokulabirako olwaleero waliwo omusumba gwe bayita male asobola okwogera ku bisiyaga era abyogerako naye gweolaba afuna ssente z'ebweru tayina kati waliwo omusumba gwe bayita sempa yawasana muzungu naye sirowooza nti agenda n'ebweru n'abaana abalina abakyota naye kwogera ku bisiyaga kakati eri abo basobola okwogera ku bisiyaga naye baayo abasumba nga bagagga naye nga si z'ebweru kati nga pasita Bujingo afunye ssente naye si z'ebweru omusumba asinga obugagga mu Uganda bamuyita Kakande Nabbi Kakande Samwiri nazo si z'ebweru ssente ze si z'ebweru brother Roni Makabayi ayina ssente mugagga ssente si z'ebweru
bajjawo obwongo obugamba nti katonde watermelon abantu bajje bafune. Oyagala kuntwalako ate ngamba wabasize ebweru obwongo bwo ndaba nga tebwali kati waliwo enkola kyova olaba wabaddewo olutalo okumala ebbanga eri abasumba abafuna ssente enzirugavu ne ssente enjeru. Kati bano abafuna ssente enjeru bagenda okulaba nga abafuna ezaawano bafuna nnyo babayitako kati ne batrending okukomawo. Kati otunuulira Musumba Ssennyonga yali mu ssente z'ebweru awawano naye kati olwaleero atrendinze okuva mu z'ebweru kati afune enzirugavu. Kati woteeka okubaawo olutalo olulyawo competition ebeera awo ani ayina abantu ani ayina abagagga ani atwala kiriwa. kakati bali abali mu z'ebweru ezo era nga bo ogamba benyigira ne muze gw'ebisiyaga ogwo gwemba njagala osooka otumenyere then ate nkubuuze n'ekiwayi ekirala. Kati omuze gw'ebisiyaga nze ndudde ŋŋanguwulira era nga mweguli mu ggwanga ndudde ŋŋanguwulira era nkakasa kino nkyogera nkakasa ti nze kennyini ate simala googera nze ate era simala gakkiriza wadde Bayibuli egamba nti balina omukisa abakkiriza mu nga tabalabyeko naye nze simala gakkiriza ntwala obudde okunoonya n'okunoonyereza amazima. Kati ku bisiyaga byo nkakasa nze mu mutima gwange okusinziira ku baana be nali miitinze ku bwempulira obujulizi bwabwe abaliiriddwa nkakasa nti waliwo abasumba mu Uganda bangi abali ebisiyaga waliwo abasumba mu Uganda bangi abali ebisiyaga. So kakati ekyo tekiriiko kubuusabuusa ebisiyaga mu kkanisa ez'abalokole ekkanisa endala simanyi naye byo nkakasa mu ebiri. basumba kyabo bogamba mbono sobola kugamba nti ono abirya naye waliwo amannya gempulira nga abantu boogera nti babirya. Lwaki? Kubanga olwaleero buli lwogamba nti gundi ali ebisiyaga ajja kukuwaabira mutandika okugenda mu kkooti olina obukakafu bakola luddawa. Naye nze kennyini nali miitinzeeko nange nyina omuntu gwe nali nkyazizanga si musumba wa linnya ne mukyazaako mukyaki yange abuulire wiiki nnamba. Kati we namutegekera okusula namutegekera mu maka agalimu omwana omulenzi we yali asula naye ekiro n'amukkakkanako amusiyage. Omulenzi nakuba enduulu. Omulenzi n'aŋŋamba enkeera omuweereza kye yakoze omusumba omubuulizi. Kakati n'entandika okugaa naye kisoboka kitya? Kati amazima gali nti abantu bangi nnyo njogeddeko n'abaana abamu abaliiriddwa ebisiyaga ne tubalabako abamu ne tubajjanjabako nga bamenya amannya nze gundi yantuusa ku kino ono yantuusa ku kino. Kati nze ndi fully convinced nti obujulizi obulumika omuntu nti asiyaze busobola okubula. Kuba leka nsooke njogere kino simanyi oba kyano yammwe waliwo kyano gye nali njogerako ne bagamba eyo togendayo. Njagala kusuula birowoozo. Amazima nagamba nti kati tubadde n'ebintu ebiwayi bya mirundi ebiri. Waliwo ekiwayi ekya Pastor Kayanja Robert. Waliwo n'ekiwayi ekya Pastor Ssennyonga. Oyo ow'okubiri kusatu oba kusatu ebwayise. Kati ebiwayi ebyo ekiwayi kya Ssennyonga kigamba nti Pastor Ssennyonga kino ekiwayi kya Kayanja kigamba Pastor Ssennyonga anoonya relevansi talina kyasobola talina kyakola ki awaayiriza kwegamba nga balaga banafuya Pastor Ssennyonga. Era nkubuulire Pastor Kayanja ayina amaanyi ga mirundi ena. Abasumba abaagala okulwanyisa ebisiyaga gano mugamanye nti Pastor Robert Kayanja ayina amaanyi ga mirundi ena. Amaanyi ge agasooka Pastor Kayanja ayina amaanyi aga state. Kati amaanyi ga Kayanja agalala g'ayina ayina amaanyi mu Uganda yonna mu baana abavubuka si bavubuka amakanisa mu Uganda ndooza percentage nga 30% gateeka okuba nga abagalina bagendako ewa Kayanja.
ffenna bwe tukola genero gye yaffe nti wavaawa gundi yambulira enjiri okulokoka gundi nambulira okulanya kwange bwe tulanya ogenda okulaba ng'ogudde wakayanja kitegeeza gye wava abakitaawo oba abajjajjaawo kati amakanisa mu Uganda amanene bw'ogenda Jinja Miracle Center, Mityana Miracle Center, Mbale Miracle Center, amakanisa amanene mu Uganda gonna bagayita Miracle Center kitegeeza baana be kati buli lw'ovaayo okumwogerako abaana bagolokoka. Nali mbuulira mu kyaki ne ŋŋamba nti embwa za Kayanja zaavuddeyo okuboggola eziri mu Amerika eziri ewa eziri buliwa basumba beŋŋamba nga bavuddeyo bano ba Mondo Mugisha bano ba Aaron Mutebi bano baani buli kitundu nga bavaayo bagamba musumba waffe tasobola bbirya nange olumu ne nvaayo ne ŋŋamba nti wayi wadde saava wa Ssennyonga naye lwaki sifuuka embwa ya Ssennyonga nange kanveeyo mboggole. Kakati baali banafuyizza ddala Ssennyonga nga balaga nti Ssennyonga talina kye yali ayambye mubiri gwa Kristo. Naye nze mbagamba bwe nti mu Uganda teri muntu yabadde kuyamba mubiri gwa Kristo nga Pastor Jackson Ssennyonga. Ekyo kyo nkimanyi. Ayina ebintu nga 5 bye nnyinza okukuwa bye yakakola nga tebinnakolwa bantu balala bonna. Era obulokole Ssennyonga yatandika ekkanisa mu 1995 mu 1995 lwe yatandika ekkanisa nga Kayanja yali amaze emyaka egisoba mu 12 nga ye waali ng'era ayina erinnya ng'ayina ettutumu ono najja n'atandika. Naye amazima Abannayuganda okuzibuka amaaso nti n'omulokole asobola okubaako kyakola g'obadde okimanyi nti Pastor Jackson Ssennyonga ye musumba eyaleetera abasumba mu Uganda okubatwala mu bitundu ebyenjawulo okutendekebwa bayige okumanaginga churches okusobola okuyiga n'akolanga enkuŋŋaana ezo ng'atutwala n'atusasulira ne tutendekebwa. Ekirala Pastor Jackson Ssennyonga ye musumba nga teri bulokole teri kanisa yali eyina radio nga tukirabanga ekiri ewala naye Pastor Jackson Ssennyonga n'akola radio bano abasumba bonna bakiganda baani kwe baayigira okubuulira nga ye radio embereberye Kayanja nga waali ng'era wattutumu amanyikiddwa ebweru naye ng'ekyo takibikkulirwanga. Bano bakibikkuliddwa ku mulembe guno ogwa digito naye ye yagikola ku mulembe guli ogwanaloogo nga n'ogikola kizibu. Ne TV Top Radio yagikola dda nga tewannabaawo TV y'abalokole oba eddiini yonna nga tewaliwo ddiini mu Uganda eyina TV. Pastor Jackson Ssennyonga n'agikola era abasumba kwe batandikira ne batandika okubuulira enjiri. Ebintu by'azaakola Pastor Ssennyonga ye yaleeta wano kye bayita Operation Bye Bye Biwempe n'ategeka olukuŋŋaana e Nambole. Yo badde okimanyi nti n'okuyingira Nambole Pastor Jackson yapangisa n'ekisawo ky'e Nambole nga gyakolera service n'ategeka ekintu ekyo ng'obunnabbi. Amakanisa ne gazimbibwa nze gemmanyiko gali 5 agazimbibwa mu Operation Bye Bye Biwempe era nga manyi nali supervisor ku makyaki ago. Ekyo tewali musumba yali akikoze. Pastor Ssennyonga yategekako olukuŋŋaana olwayitibwa the National Prayer Blanket n'apangisa ebisaawe 100 buli district ya Uganda n'agipangisa ekisaawe n'abiteekamu ebyuma. Abasumba n'abakkiriza buli musumba bagende mu district ez'enjawulo ne tusaba ekiro kimu omulundi gumu Uganda yonna ne kitumibwa the National Prayer Blanket. Tewaliwo musumba mu Uganda yali akoze lukuŋŋaana bwe rutyo Uganda yonna n'ebeera ng'esaba naye ng'akitaddemu ssente ali omu. Ebintu bingi nnyo bye nnyinza okumenya naye Pastor Kayanja naye ayina erinnya era amanyikiddwa naye nkola statement egamba nti byasinga okukola biba bigasa ye ng'omuntu ne ministry ye. Gamba abasumba bangi abaawaayo ssente mu COVID naye yasolistinga ssente mu bantu ne bazireeta n'alyoka agamba nti kati agaba. Twawule okugaba n'okubeera agent ebintu gwe biyitamu ogabe n'obeera nga distributor. Kati ku nsonga y'ebisi agenda
nze ng'omuntu nyina ebintu bingi bye nnyinza okwogera ku bisiyaga kubanga nyina abaana bangi bendaba abagudde mu kizibu kino eky'ebisiyaga abaliiriddwa ebisiyaga sijja gamba nti gundi alya naye nange in fact nyina ne mutabani wange ow'omuntu mbwe yali asoma senior 6 n'agwa mu gurupu ezimu ezaali zipangisa agayumba abantu abamu babapangisiza agayumba mulungu jjomu mwe tusula kati n'abagwamu n'abeera nabo naye nagendanga okulaba omwana yatandika kukyuka mpola takyayagala kusoma ayonoonese n'atandika ne drugs n'atandika okunywa enjaga kati naye ngenda omubuuza nemubuuza kiki kyekyakutuukako naye nga buli we tussaako TV awaka n'alaba ekifaananyi ky'omusumba omu ng'akola kusinga n'agwa. Yali musumba kyo asijja mwogera linnya olwa security purposes naye n'atuuka ekiseera omwana n'aŋŋamba ddadi omuntu gw'ossaamu ekitiibwa manyi obwerere bwe omwana n'ayonooneka ne mutwala mu rihabu namutwalako n'ebutabika n'agamba sirirokoka obwongo nga bwonoonese ebintu ebyo byonoonera ddala obwongo bw'omuntu byonoona obwongo bw'omuntu gamba ng'omwana bakimuyingizaamu intention ye teyali eyo bakimuyingizaamu ogenda okulaba nga obwongo bwe bukyuka era okusoma senior 6 yamukubira ddala flat olwa trauma gye yafuna taddangamu kusoma kati naye nga muzimba olumu namuleeta nemugaa njagala kukola naawe muzimba nkola ki naye ng'olaba obwongo bwakyama ali ayina bias ku balokole agamba sirirokoka olwakino ekyantuusibwako kakati ebintu bino abamu baddeyo ne bawolokosa ebagamba gondi tasobola bbirya toyina bulumi fe abamu abayina obulumi nga waliwo ebyatutuukako tuyina obulumi leka nno mbabuulire abaana bavuddeyo olaba n'abantu abo bawagira bapasita n'agamba nze omusumba wange tasobola bbirya nasuula naye omuli w'ebisiyaga talya buli gwasanze omwenzi bw'abeera nga mwenzi buli muntu ku nsi aba yamwendako ye omuntu bw'abanga mubbi n'omubbi basobola omuteresa ssente n'atazibba nga waliwo baatabba kati gwe tojja kugamba nasuula ne pasita gundi okumala emyezi 2 teyandya yali tasobola kulya mulimu eyakola statement nti omwana wa musumba Ssennyonga buli jjajja wano nga ye simulyanga aliika era tosobola mulya kubanga oba omanyi tikijja goyinga vairo naye bano abali innocent ab'omanyi abatamanyiddwa agenda okulanga ye aliiriddwa naye bwe banaagenda okuwaaba nkyo nakyo nga kifuuka ate musango bali mu kkomera abamu bavunda so kakati for security purposes fe abamu abalina obulumi tetusobola kuvaayo gamba nti gundi yalya kuba mmanyi amaanyi g'alina alina amaanyi internationally abamu aban'amaanyi internationally nga bajja kubulokinga okutambula nga tojja kufuna visa nagambye alina abaana abamu mu ggwanga buli lw'oyogera kati nga kino kyenjogedde bagenda golokoka bavume ako tekayina makulu ako tekayina kino kakati ebisiyaga bizibu okulwanyisa mu Uganda naddala mu basumba abo abanene kubanga obulwako ne woogenda okuwummulira ng'otandise obbirwanyisa olina wewaŋŋambidde nti mulimu abasumba nga sente bazijja wano nga ŋŋanda nebabeerawo n'abo abafuna sente nga nzungu era mbe wayogedde mu bafuna sente nga nzungu wayogedde ne ku gwendabyato osimbirawo omukono Ssennyonga nga yafunanga zaawa bweru era nga yakatandika okweddaabulula okubanga ataapingako muzaawa ye ezo ze yafunanga ebweru yazijjanga mu makubo ki teri muntu si buli muntu afuna sente ebweru nti ziba zivudde mu bisiyaga ebweru eyo ye wali abantu ba donors abamu abali genuine nga n'ebisiyaga tebabyagala naye ate wadde be babeera bakuwa ng'amakubo gaabwe si makyamu naye olw'okuba eggwanga lyabwe lyabitongoza bw'otandika okubivumirira bali ne bwe baba bakukkirizaamu si be bagaba visa
kakati mulimu abasumba yasirika obusirisi naganze kansirike sijja kwogera kati ngaakulira abalokole mu Uganda Dr. Serwadda nawulidde agamba nti nze sisobola kwogera kintu kyonna kubanga abantu bonna mikwano gyange kasooba nga oyagala okubeera omukulu ate oyagala okuprotectinga erinnya lyo ekintu ne bw'oba okimanyi naye abasumba abo bonna teri musumba asumbye ekkanisa myaka 2 atamanyi mazima ga kino ateri atakimanyi kati ne bw'oyogera n'ogamba kino amazima ffe tuba tugamanyi abaludde mu ground kuba ne mu gw'2000 meeting eyaliwo ewa Pastor Kayiwa ku Lwakibwetere mu 2000 wayise emyaka 24 owenna mirembe abasumba ffenna twaliwo ne Pastor Samuel Kakande ku olwo yaliwo nange naliwo n'ebyayogerwa nkyabimanyi kakati kati okuva ebiseera ebyo ng'omusumba wali osumbye ekkanisa ebintu bye tuzze tuwulira ne mu basumba tosobola kuddaawo n'oyogera ng'abaana b'abantu bavunda bayisibwa obubi basibibwa gwe n'oyogera ng'olinga akinagguka nti bawaayiriza abasumba ye kakati mukimanyi nti emmengo ku nfudu ebisiyaga bitandikiraawo emmengo mujjukira akatambi akafulumanga kulisi mu biru yali mulokole ne muganda we pastor mujjukira nti baatulaga n'akatambi ng'ali mu kubiriira ddala kati abantu bonna abasumba abamu ab'amaanyi baakulira awo mu guruupu eyo mu mmengo awo katono nnyo pastor kati ebisiyaga byasibukaawo katono nnyo musumba waliwo ensonga ezize ziba okusingira ddala era mu makanisa gammwe abalokole nga entalo nnyingi nnyo ezimu zibalukawo awatayinza mmanya nti zivudde mu direction eno oba eno ate ewamu ne ziwunzika ng'era oli tokyagitunuulizaawo ku bisiyaga kale nekireetera okubuzaabuza olw'okuba nti mmwe ewammwe eyo waliyo entalo nnyingi abamu ne bagamba oba ono bamugamba bisiyaga olw'okuba nti beewalana oba ono kubanga buli omu ensobi gyakwatira mu munne kyafuula ng'ekyokulwanisa okusobola okulaba nga akkirizisa abantu nti ono mukyamu olwa kino na kino na kino so nga kijooyogera ku ekyo ku ekyo entalo ezimu tezibaawo naye omuntu asobola oziteekawo olw'ekyo ye kyalaba ekimubaddeko buli muntu bw'afuna ekizibu afuna gwakisibako kati ffe abamu ng'abanoonyereza nga natandise okukubulira details ez'ebintu bino oyinza okwewuunya kati tosobola lw'okola statement egamba nti musumba waffe bamuwalana naye weebuuze bamuwalana kuki kakati abasumba tulina levels ez'enjawulo ate buli muntu level ye mwali agimatira kati nze mpulira neematira nekkiririzaamu sisobola kwegomba musumba Kayiwa seegomba musumba Kiganda kubanga tuyinza okuba tetufaanaganya bye tukola negoozi zaffe si ze zimu kati mba mpalana waaki kati tunuulira mu ba businessmen abantu mu kibuga bangi bagagga kubanga omuntu ayinza okugamba nti bamuwalana lwa ssente ssente ki abantu abalina ssente mu Uganda weebali tubamanyi balina agazimbe g'otuukako n'otya naye ogenda okulendera bano abawalagana omu oba abeera bwayise omulala abeera gindi kati bawalana lwaki ye bw'oba orankinga levels abantu abo oyinza okumanya asinga munne kati nze mu kulaba si kyangu toyinza kuva eri gamba nti Pastor Ssenyonga asinga Kayanja oba Pastor Kayanja asinga Ssenyonga kuba oteeka tulaga lwaki kati abamu batunula butunuzi ne kati ffe nga ba businessmen tubala omuntu etugamba nti ono omusumba ayina erinnya naye talina ssente ate ono ayina ssente talina linnya kati Pastor Ssenyonga abamutema mumanyi naye ayina ssente erinnya lye ttono ku ssente z'alina kubanga ebintu byakoze obiraba kakati mulimu abasumba nga ffe nga tolina linnya naye ng'ate olina ku ssente naye ng'ate tolina linnya kakati ekintu kino buli muntu lwafuna ekizibu afuna gwakisibako
bagambe nti kino bagambe nti kino naye teri musumba ayina budde buddaawo akulietinga abaana nti mugambe nti gundi yatulya ebisiyaga kuba tebasobola kulietinga mu gyekyenda bakulietinga kati abaana abakulietingibwa mu gyekyenda bwe babanga baba kulietinga abaavaayo ne bagamba nti batulya ebisiyaga bali myaka 5 mu gyekyenda kakati abaavaayo mu gw'2000 nabo kati basajja bakulu abaavaayo mu 2011 babayiki nabo bakulu kati ate waliwo abavuddeyo kati naye nga nakyo bw'oba onoonyereza kigenderere omuntu bw'abanga agula omuntu akubadde ku lusegere nga buli kaseera agula bakubeerako kitegeeza gw'oba omunafu omwana aveeyo agambe nti nakolanga mu faamu nakolanga mu kisenge kye kifaanana kiti era bano abagula abasumba abagula bagula abo abakolera singa omuntu avaayo ng'ava bbali n'agamba nti gundi yandi baga nti ono alimba bamuguze ne bagule abadde asikaaliwo bagule luli omukozi w'ekisenge bagule luli akola ku faamu maama era gwe tuba twebuuza gwe lwaki ababo be bagula ffenna tulina abakozi abaawukanye naffe nga tulina n'obutakkaanya kati nga pasita Ssenyonga bagamba wano bagamba nti yasinga obutasasula mu bizinesi ze bwe bamwogerera kati abo abava ewa Ssenyonga nga tabasasudde lwaki tebajja ne bamusibako naye nti ali ebisiyaga mukirowoozeeko kubanga naye ayina abatamwagaliza bakosezza naye lwaki tebalina gatsi zisobola kuvaayo kumusibako ekyo kakati fe abanoonyereza n'abeetegereza ensonga ebbanga lino tulaba nti awantu wano walibaawo ekizibu so kakati kyenyinza okwogera nti abasumba mwogere bitono ku kintu ekyo oba temusobola kuvaayo kwogera mazima nga mwali mubituddemu ati leka nkuwe ekyokulabirako pasita Kitaka yali w'amaanyi nnyo nga ali wa pasita Namutebi ki ekyamujja ku Liberty abasumba baamutuuza ne bagamba Namutebi omusajja ono nga bwali ebisiyaga mute nga keesi eziziyitiridde nakati wali abadde mulwadde ennaku ezo ng'atusaba n'okumuwa obuyambi nga tumuwa yalwala naye nga buli omu yali akimanyi naye bw'okyogerako nti bannange nti abasumba babawalampa nedda ensonga ezimu ezoogerwa ntuufu abasumba mulimu abali ebisiyaga kati tetujjaga nti ate oba oyonoona omubiri gwa Kristo kaakati tuguleke bwe tutyo ng'abantu babirya kubanga gwa Kristo ye bwe guba ogwa Kristo kwegamba Kristo ali awo kulya bisiyaga ekyo nakyo tukitunuulire omubiri ogambye nti gwa Kristo ate gwe gwalidde ebisiyaga kati tuguleke gwogerako kubanga gwa Kristo kati eriyo ebintu ebimu ebyetaaga okwetegereza nga twogera naye soogera kino lwa bulumi naye njogera lwa mazima njagala okumanya amazima kubanga nange nnyinza okuba nga nnyina kye nali nkoze ffenna twonoona abasumba bangi benda bangi naye nga benda ku bakazi naye kwegamba waliwo ekintu ekyennyamiza simanyi wogira maanyi gebaka ku musajja munno naye ate era sitya muntu kati leka mbawo ekyokulabirako kino eriyo abasumba abamu nga yava mu Uganda kati laba kankubule kino nga pasito oyo gwe boogerako mu Uganda yalinnya ennyonyi nga mu 83 oba 4 si oyo yalinnya pasita Kayanja ye gwe boogerako yalinnya ennyonyi nga mu 84 alabika yayina emyaka 22 kubanga olwaleero ayina 62 kakati katwebuuze omulabira mu levo kati olwaleero nti musajja mukadde mukulu naye kitegeere nti yagwa mu mikono gy'abazungu ng'ayina 22 years kakati g'osuubidde kiki omuntu kyatayinza kuyigiriza mwana oyo wa myaka 22 ndowooza bulowooza sigamba nti kituufu naye mu Amerika fe ababeera ku intaneti n'okunoonyereza manyiyo abasumba bavuddeyo nga basinga Kayanja emirundi 10 mu bugagga ne mu linnya ne bakkiriza nti mbadde ge kakati ekyo gye kiri tulina omusumba yajja mu Uganda nga jjidde na mu nnyonyi ye yava Korea
nali Asha eyali alabirira abantu ku lukuŋŋaana najja mu International Conference Center najja nakola n'olukuŋŋaana oba Nakivubo oba Namboole nga lw'amaanyi bamuyita Dr. Kim nga zze na nnyonyi ye naye bwe yaddayo yasibwa emyaka 15 mu kkomera mu bugagga bwe lwa kukabasanya yali eno nga bye bimuleze kwegamba bamukwata ng'alina ebikolwa ebyo ebyobuseegu byakola ne bamusiba emyaka era ndooza omwezi oguwedde bamuziise yafudde ne bamuziika naye nga bamusiba agenza okuva mu kkomera n'okufa n'afa kakati kitegeeza oba oyo omunene yajja n'ebidomola by'amazzi n'aganywesa abasumba mu International Conference Center nga w'amaanyi kati okulya ebisiyaga toga nti ono ali ku levo y'amaanyi nnyo tasobola birya ono munene nnyo bamuwaayiriza nedda abanene abasinga ye babirya n'ennaku zino mutunuulira TD Jakes bamwogerako nti abirya kati osobola omugeraageranya Kayanja kakati kitegeeza nti tosobola kumugeraageranya olw'amaanyi g'ayina n'olw'ettutumu nti tasobola birya asobola obbirya Musumba tujja tukulaba enfunda eziwera ng'oyogera ku nsonga eyo oba n'ensonga endala ezeefaananyirizaako ng'ezo ate waliwo oŋŋambye wali mbu muyina akakiiko kammwe akabatwala era mu kakiiko ako otuulayo lwaki abantu abo temubakomako nga muli eyo ne mubagamba nti tuwulira ggwe nti okola nsobi bweti ne bweti ne bweti naawe okola nsobi bweti ne bweti ne mubigonjoola okusobola okukendeeza ekifaananyi kyammwe n'enzikiriza yammwe kati nno kino kirabe kittattanyizibwa abalokole mu Uganda weewaawo tuteekawo nti tulina obumu naye obumu bwe tulina bulala buli mulokole buli musumba mu Uganda yeetwala kanjogere ekyo yeetwala yeefuga yeeruŋŋamya kubanga lwaki kati buli musumba agaggawala ennyo tulina ebibiina ebyabasumba mu Uganda biweranga 3 oba 4 naye buli musumba agaggawala ennyo n'afuna abantu bangi n'erinnya abivaamu n'abeera wuwe kati wadde nkugende nti tulina gurupu y'abasumba tutuula buli Mande naye omusumba bw'agejja kati abavaamu n'aba nga takyeguya bumu era toyinza gamba nti ono omusumba gundi abironginga wano yaaba alaba kati yeemalirira kati ate abasumba abo abanene nga Pastor Kayanja bino ebibiina ebyabasumba abiyita n'obiyita nti mujje nnyina olukuŋŋaana ne bijja byonna ne bimuvunnamira kakati kitegeeza nti temusobola kugamba ku muntu munene nti lwaki okola kino abanga God Father wammwe kati naye ffe bwe tubeera mu miitingi zaffe abantu be tuli mu same level tugamba nti gwe kyokola kikyamu kati ekyokulabirako Pastor Yiga yalinga mu lukiiko lwaffe ne tuwandiika ebbaluwa nga tulabye ebikolwa n'agobebwa mu lujjudde ne mu mawulire tukiteekamu nti abasumba baagobye Pastor Yiga okuva mu bo eriyo omusumba omulala ow'Ennansana era gwe baagoba nti noono bamugobye mu basumba tubuulira bw'olemwa okutuukiriza empisa kati ate problem kati ngaffe abatatya kwogera benayise self-made kati bw'oyogera mu lukiiko olwo nga mulimu abaana b'oyo nga 8 kati abo bakwataaki nga toyogera ku yafukibwako mafuta spiritual father wange tomuyisa mu kamwa kati ekyo nakyo kifuuka obuzibu n'ogamba kati naabulwa emikwano ono naabulwa emikwano lwakuba kati ffe abamu tetukyeguya mikwano tetukyeguya nti ono ajja kunzitira connection sigyetaaga ozze oyogera ku boogamba mbu oba be tuyita ba fake pastor oba boogamba mbu bannabbi ab'obulimba enfunda eziwera simanyi oba osobola okubakoonako mu ngeri y'okuwumbawumba nsobola okubakoonako bwe nti nsobola okuba nga puroguramu ya leero tugiwunzika nsobola okubakoonako bwe nti mulundi oguddako nti omuntu ayinza okumpulira mpulidde abantu bangi aboogera ku bannabbi ob'obulimba ng'ennaku zino kati Pastor Jackson Ssenyonga bamuvumiridde nnyo naye ng'avuddeyo okumala emyaka ng'ayogera ku bannabbi ab'obulimba
naye nze bwe yavaayo bw'ati neesalira omusango kubanga nali maze ebbanga nfuna okulumirizibwa okugyayo amazima naye nennemererwa kati ye n'avaayo n'atandika okugyayo amazima n'ensirika naye olw'okuba ye yali talina details tabamanyi nnyo ndaba nti ajjayo katono ke bamubuulidde kati nze okwawukanako ku bantu abalala nze naalibadde nnabbi wa bulimba ow'amaanyi naye bwe nali ng'atandiikiriza nenkomebwako kubanga bannabbi ab'obulimba ekibafuula bannabbi ab'obulimba kwagala ssente naye bwe natandika bizinesi yange nenfunira nnyo ng'ate mbadde nasiraanira mu kkanisa kati nekiŋŋaana okugenda mu bino naye nembeera nga mbeera mukwano gwabwe ab'obulimba kati ate nenja mbeera nga ndi mugezi anoonyereza ku buli kintu kati nekindeetera okufuuka buli nnabbi ow'obulimba aba n'omugezi emabega nnabbi obulimba si yafeekinga obulimba si yafeekinga ebyamagero waliwo abalinga ba managers abakozi abamuwa ekyokukola buli sande kati nze nno nali ku ddaala eryo nga nze mugezi ayiiya akapya kino tukoze tutya era bintu bingi byenyinza okubuulira nze naleeta kino okubeerawo nze nateekawo kino kati nze nga n'okunsasula nga mbasalira nti oba oyagala kutendeka jankutendeke nakolako n'essomero lye bayita School of Prophets nga nze ntendeka bannabbi abo kati kyenjogera amushuwa nkikakasa ne bwe mba njogera eri abampuliriza nga nze nakutendeka byokola so Katonda nankomako mulimu abali mu kibuga mulimu abali ebweru mulimu abali ebbali w'ekibuga siyinza kukumenyera naye kati nyinza okuga nti muweeramu abasumba nga 5 waakiri abakola obulungi mu kibuga nga bamanyiddwa sisobola kukuwa naye leka nkuwe eyafa kankuwe eyafa kubaga lwaki kubaga saagala ntalo kubaga waakiri kanwane n'omufu kusinga okulwana n'abalamu pasita yiga buli kye yakolanga kyonna tewali kye yakola kakube kubuulira kebe bayibuli nga nze mugamba kino jja kidifendinga bwoti okubizaayo jja kidifendinga bwoti buli kyonna kye yakola oba ogamba nabbi omukazi obugere bwa kino empeta watermelon nali muwadde omwana ng'olwo nange ndaba eno emirimu ginyinze naye buli kimu ekyakolebwanga nali behind kyo tewali kye yali akola nga sinze kakibe buli kimu kazibe chemicals ze yali akozesa nze nazimutwaliranga era nze nazimuyigiriza kati ogenze n'oyogera nti wamuyigirizanga okubizaayo nenzijukira nti yali yeeyita abizaayo n'erinnya eryabizaayo gwe walimu kati erinnya okubizaayo nyinza okuwa sitole ekyajja kitya kuba twatambuliranga ku booda naye nga tugenda mu makanisa gano tugende wannamuteni tusabirayo tugende wakanja tusabirayo tunoonya ddala tufaananaani kati gye twagwira ekaleerwe nga waliyo omusajja gwe bayita Pastor Sozi kati mbasumba be Uganda bonna gye twagenda amakanisa mangi ge twagendako twegomba omuntu gwe bayita Pastor Sozi ng'ayina manifestation ku kituuti abajja bw'ati emizimu ne gikaaba alinnya ekituuti abantu nga bagwa kwegamba nga tosobola buteegomba ekitiibwa ekyali awo ayogera yenna alinga azibiridde ng'ekitiibwa ekiri wali kiyitirivu kati ne twegomba kati twali bagezigezi nga tuli bakujjukujju kati ne tuwulizanga enjiri gy'ayogera omuntu eyabuuliranga okubizaayo bamuyita Pastor Sozi yawummula kati yali aga back to the sender biddeyo gye byava kati ye nga takimanyi nti kisobola okukola amaanyi kati ffe ne tukikwata back to the sender biddeyo gye byava buli ddogo lirina okuddayo gye lyava kati ekirala okumastalinga counseling obugagga babukolera mu counseling kati mu counseling twagenda nga tokkirizibwa gendayo nga asaba emitwalo 10 omulaba jukira ffe tetuziina tutambulira ku booda tetulina kye tulina kati nga tugenda ku kalyango akolera counseling ne tuwuliriza ne tukeneka twayiga mugezi yakoppayo ebintu ng'ebi n'agamba kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti
in fact yasooka gendayo yekka kati nantwala kati ye nze nentandika okutunula service y'omusajja nga bwetambula kati neŋŋamba kati ŋŋenda kuyamba service nga bw'ogiraba ewa Sozi bw'oba ogiraba ku kyaki mu Kiwunya kyaki teyatandikira eno mu Kiwunya mu Waragi eyo gye twatandikira kati nze nentandika okumasalinga neŋŋamba omusajja akola kino nga buli yayinanga service lwakuna nga buli lwakuna nze embeerawo okuyiga bakola batya bantu bagwa batya kino kibaawo kitya kati ne muleetera ne mugaka kati kino kikolebwa bwe kiti kikolebwa kiti kakati bwe kityo bwe kitandika ne muga emizimu gikaaba gitya gikaabe mu service ne muga gijja kaaba kati jukira mu Kiwunya ye wali obukazikazi obwa Waragi obutayina makulu kowe 15 ne kalabanga Katonda kati ng'obutuuza wali n'obunoonya gye buli obeeyo mu Katanga nonoonyayo obukazi bwo butaano n'oyo otandika obutendeka n'obugamba gwe bw'onojja ku kyaki ojja gwa bwoti gojja kaaba bwoti gojja kaaba bwoti banaakusabira ojja kuliyakitinga bwoti n'obutendeka ne bukola ne rehearsal kati mu service n'obupulantingamu kakati ono bwe yatandikanga yabanga alinnye ekituuti ava mu kasenga ajja bwati ku kituuti ng'obukazi buno bwe watendese oyo omusajja wa Katonda totugoba kati ng'eno abazze bonna nga basiriikirira olwo emizimu gikaaba kagwa kati omusajja aliko amafuta abatannalinnya kituuti abantu nga baagudde kati nga olwo abantu ne beeyongera obubaasa nga muva mugundi ng'obubaasa muteeka mu kaveera obubaasa obwo era yiga sente ziyasooka okuva yakwataka obubaasa obwo n'abumpa nayina ekizibu awaka nga nalese tewalina kyakulya enda okusumulanga mulimu omutwalo mwalimu 8 kakati ebyo nayiga ogenda ku radio eyasooka twasooka genda ku Impact nze nagenda ku Impact ya Dr. Serwadda n'atuwa program era nga yiga abizzaayo ku Impact yiga ekyamujja ku Impact Bujingo yalingawo ewa Serwadda naye nga tumanyiganye nga bamanyiganye neyiga mu butembeyi nange natembeyanga mu bintu ng'ebyo kati Bujingo agenda okulaba yiga twabeerayo omwezi gumu ne tugula kibina yiga n'agula kibina kati Bujingo yali awo tannafuna mmotoka n'agamba omwana ono ofune moto bonna Banyarwanda ab'e Masaka bamanyiganya alaba munna avuge munna kakati awo ekyo bwe kyabaawo kati yiga n'abuulira nga abizzaayo n'afuna ettutumu yagenda eri n'alonkoma nti omuntu oyo mujje ku leediyo ne ssente ezaali zitannaggwayo baazituddiza kyekirungi baaziddiza n'agamba bafeeraabo kati yiga bw'atyo bw'atandika n'awaava ssente ezaatutwala ku leediyo manyiyo kubanga waliwo akakazi akajjanga kava Wakiso akaleeta obukadde obubiri bwe twatwala okukola programu ya leediyo esooka so kakati byenjogera bwe ŋŋamba nti manyi buli kimu kakati jjukira omulembe ogwo bakiwedde bonna nga weebali twavangawo ne tugenda ewa Kiwedde oba ne tugenda Namulanda ne tutalaaga kati ne tugurupinga nga waliwo gurupu nti mwe mujja okukola ewagundi mwe mujja kukola mu kyaki ewagundi abagenda okukaaba mugenda koppa bukodyo mukoze ekibinja waliwo gurupu eri emabega wa bannabbi ab'obulimba etendeka abanaawona gwokimanyi nti ebbwa erinaawona nga tuli creatinga okuriyetinga ebbwa omuntu gwe bagenda okuwonya ku Sande mwe mwayinanga ekibinja kyammwe ekikola ssente nga ffe tusasula abaana abagenda gwegenda ku kyakigundi gwegenda egindi gwegenda egindi kati ne mu groupinga nga bizinesi yennyini ebyensasula bapasita kati ono omusuma muteesa naye nti ono gwe ngenda okuleeta gw'onoowonyebbwa aliko abagenda omujjirako bana abagenda omusitula tugenda mupangisiza emmotoka ava Masaka kati ng'awo tubala ssente z'emmotoka ez'abamuwerekera naye kennyini ng'omuntu agenda okuzannya okwakitinga firimu eyo kati naawe ate manager agenda okusasulwa kati ekyo ekyamagero kiyinza okutwala $2 million naye ng'alina oziteekamu
accountability. Kakati nga mufuna omuntu alina ebbwa eyafunako ku accident nga ayina ebbwa tebalizimba kuggwe wana awakalu ayina enkovu erabika obubi kati nga okwe muzimbira bikemiko byammwe ne mukola ebbwa eppya ne muliteekako n'ekivundu ekiwunya kati ne mumuyigiriza okujja nga bamusitudde aleba alumwa buli lwagira bwati kati ne mumwebasaawo buli lwosanga ekkanisa yeebasiza abantu ng'emirambo mu kyaki oba abamu nga basibe ku njegere ziba codes kati fe abamanyi tumanya njagadde nzijukiza omulabi nti oyo yena sayansi wo kati abantu omanyanga nti wano ngudde ku bafere bw'osanga abalina obufaliso babutadde mu kkanisa tebavaamu babeeraawo manya nti ezo codes ezaateekebwawo abantu abo babeera bakola ayinza n'okubeerawo omwezi mulamba nga actinga ng'omulalu naye nga tabangako mulalu nga yeeswenyudde yeeyambula engoye yayambadde yeesiiga buli kimu kwegamba n'alabikira ddala ng'omulalu nga musumba ali muwonya myezi egi 3 kakati ebintu ng'ebyo n'ozimba ebbwa ne balireeta nga lireenya ne bamuteeka wali bamusitudde n'amugamba within 2 days in the name of Jesus be healed kakati ogenda okusanga agambye ti mu nnaku 2 ogenda kubanga owonyezeddwa oluusi bw'olaba nga ayinza omusabira awo n'afuna amaanyi bw'olaba nga oli bamusabidde n'awona ne bamuzinisa amazina kati zina n'azina nga yeetoloola teri muntu awona ng'obadde mulema obadde muzibu n'okuzina toyinza kuzina ezo ziba codes ze baataddewo ng'omuntu kati omulema mufuna omuntu aliko obulemu naye ng'asobola okutambula oba si buli muntu alina omuggo nti tasobola kutambula omuntu nyina sisita wange yafuna accident ne bamuwa emiggo egi naye nga yeewaliriza olumu n'atambula era kati tagiina naye emiggo gyegiri ewaka gibaawo gyakwekuumisa kati omuntu oyo gwe mufuna ne mumuwa ssente ne mugamba kakati obwavu bukuluma tugenda kuwa $200 tugende wali ng'oli ku miggo naye bwe banaakusabira ogiwanike mu bbanga otambule kubanga atambulamu akatono bakuwa emiggo mu ddwaliro ogende ng'otereera era gy'ogendera abantu bamuuza obadde mulema kumala bbanga ki emyaka 2 omwezi 6 abo bwe batyo kati ezo zonna codes bano omuzi simanya kiggala n'olaba ng'omuntu Kayanja yatera obbikola okuba ku matu g'abantu kakati omuntu agudde amatu mwalabanga Yesu amala gakubira nti owulira oba awulira omuntu nga kasiru aba asobola ogamba ma ta ebyo kasiru abyogera nze mbadde ne bakasiru kasiru yoga nakulaba ng'otemimwa ma jukira aba awaliriza okukola jukira ategeera mu mind awalirizibwa abamu bawandika aba ayagala bw'omuga nti kola kyenkola akulaba actions kubanga bakasiru jukira ne ku TV baziraba babateerako ab'olulimi lwabwe kati oba obuwulira ne sayini z'oba okola ne kasiru aba agoberera kati buli ogamba gamba ma alaba emimwa gyonna ma genda kola ma kati enduulu ng'evuga maama taata kati nga enduulu evuga nga abadde kasiru ayogera ma nenze natwala eddaala ne ntandika okufolowinga bakasiru abo be bagamba nti boogedde mu maka gaabwe ng'aninga Asha ogenda okusanga myezi 2 ng'era tayogera naye ng'eno kamera yatwala ekifaananyi kasiru yayogedde ku crusade ye lwaki aboogera si baako kitundu bw'ogenda mu kyaki z'abasumba abo abatambuza abalema osangamu abalina obugaali obw'abalema nga bamazeemu emyaka 15 bo nga tebawona naye ow'akagaali aliwona alina okuba nga ava Tololo mwabayi Kampala temuligenda munoonyerezaayo sigamba nti Katonda tawonya naye ate tetwagala tufeekinge nti olw'okuba awonya tumuwaayirize nti yawonyezza katono nnyo pasita omulabi atulaba ku mukutu yandiyagadde okumanya nti gwekyo kyakutwalira bbanga kinga otambulira mu mbeera eyo otuuka okugamba nti anaye kati nze nkubuulire nyinza okugamba nti nakivaamu mangu bwe nkivaamu amangu bizinesi zange zintwala nenkubulya bwe natandika Katonda yannyamba okunzijja mu mikono egyo kubanga natandika n'akasente katono bizinesi neekula mu ngeri gye simanyi
era omwaka gumu nakola obukadde 100 ng'ate nga natandika n'emitwalo 10 n'egi. Kakati bwe ntandika okukola okugenda mu maaso nembeera nga neeyongera okukola, kati bano nze ne mbavaako ne ntandika kubatendekera banaabayamba. Kakati nga bampita for consultation, era nze bampitanga nga waliwo ekigaanyi ne ŋŋamba kakati pasita jangu otuyambe, era waliwo n'abamu nga buli mwaka nga guyitawo babadde nga bampita jangu otuyambe media oba kino tukoze tutya okupenetratinga n'enteekawo. N'akwata n'amawulire mwe bannamawulire nga temumanyi nti katemba, naye eggulire ne litunda ne gataliiko nfuufu naye nga mwakizannye buzannyi. Kati eriyo ebintu by'osanga ojja olabe nga bakoze, waliwo ekintu ekyakolebwa omwami n'omukyala ne bamukwatira mu loogi mbunga omukazi yalemedde mu musajja, okiraba ekintu ng'ekyo, naye nga baaguze bagule, baayigiriziddwa buyigirizwa baswale naye bakolere obukadde 4. Okiraba, naye nga erinnya ly'omuntu gwe muba muzimba yajja okubawonya, yajja okubataggulula. Kati nga oteekawo ebintu bwe bityo ebireetera community n'abantu okulaba nti ekyo nga tekikoleka. Kati aliwo omusumba omu era gwe twakola ekintu katono nnyo pasitera, katono nagenda eyo kuba emyaka gyo badde togiŋŋambye gye wamala mu eyo embeera then ate kitwale ku kibuuzo ekiddako. Kati nyinza okugamba namala omwaka nga gumu oguli active nga mbeera nabo, naye ate nensigala nga mmanya buli ekigenda mu maaso nga nze ntendeka bano aba bakolera. In fact namala emyaka egiwera 10 ng'ekyo nkikola, naye nga kati nentandika mu mbeera eyo neŋŋamba nange kati buli ayagala okubeera nabbi jangu gwayagala okubeera nabbi kati nkuggyako omutwalo ewiiki okuwa codes consultation. Kati nenteekawo ekintu ekyo, kati ne basigala nga bajja era neeyigalo eyafa singa mujjukira twatuula waggulu kubanga neboze ebifaananyi nabeerangawo nze nalimpa abantu okukukkiriza okwogera. Ne Katikkiro bwe yajja nze namuwa omuzindaalo okwogera, Bobi Wine bwe yajja nze namukkiriza okwogera, Chameleone bwe yajja nze namuwa microphone okwogera, ne kamera ne bw'okiteekako ojja kiraba kuba nze nali nkulira program. Kakati naye twadda waggulu abantu bonna abaali bannabbi baakuŋŋaana ne bambuka waggulu ku kikalina n'abangi ne twekolamu meeting. Baali bannonze nti kati ggwe ogenda otukulira mu Uganda, nga bantaddemu obwesige neŋŋaana neŋŋamba bannange sijja kusobola kubanga ekyo kigenda okubaawo nga nze natta ebigere nga nakomebwako nga Mukama ŋŋamba nedda genda oyambe abantu bange abali mu kufiira eyo ne mu kubonaabonera mu makanisa g'abalokole. So kakati ekyo kyabaawo ng'oledde nze ntandise okudda emabega. Musumba, okusinziira ku byoyogedde n'ebbanga ly'omaze nze ndabanga ebbanga ddene. Mu bbanga eryo olaba ne weeba wiiki emu abantu basobola okwekulungula ne bayiika mu kkanisa y'omuntu omu olw'okuba nti bawulidde yakoze ekyamagero kyonna wadde nga kya bulimba. Mu myaka 10 tolowooza ng'abantu abaabula olw'ebyo bye wali wenyigiramu nti bangi nnyo, era bwe baba nga otegedde nti bangi wali olowoozezzaako mu kuvaayo oweetondere abo bonna abayinza oba nga balimu omukono gwo mu kubula kwabwe oba okwavuwazibwa kwabwe. Era ekyo ze gatsi zennyina ezoogera kubanga okwetonda tewali kwetonda kusinga kuno okuggyayo amazima ag'ebyo ebyakolebwa ng'ate gwe walina omukono mu kubikola. Okwo kuba kwetonda. Ninga Pawulo bwe yali ayigganya ekkanisa ng'atta abasomi naye Mukama n'amukyalira n'avaayo n'abawa amaanyi mu ndagaano empya n'awandiika ne Bayibuli. Kati nange nzize bwe ntyo ŋŋamba nti nze yali ayigganya, nze yali aleetera abantu okubula, ate kati ndeeta omusana nti gano mazima kino kikyamu. Bw'oba ng'oleese omusana okulaga nti kino kikyamu
gano mazima ate n'oyogera yafa nga abantu tebakyasobola kugendayo tolowooza nti oba okotogedde abo abagenda mu gano agakyaliwo. Ekibuuzo kyo kirungi nnyo naye okwogera linnya ly'omuntu tekitaasa. Ekitaasa kwe kwogera enkola enkyamu kubanga oyo agendayo nga buli lwalaba ekikolwa ekyo amanya nti wano wakyamu n'adduka. Kakati olwaleero okwogera erinnya kiyinza okuleeta amawulire amanene ku muntu naye ng'ate omuntu ono alabanga fitina, ono akwatiddwa ensaalo ate nga siina nsaalo gye nkwatibwa naye nze nalabye ng'enkola entuufu kwe kuggyayo buli bukodyo obukolebwa mu makanisa. Agamu temumanyi nti bannabbi ba bulimba, nabagaye bannabbi ab'obulimba batono naye waliwo n'abasumba ab'obulimba. Bino byenjogedde bikola ne mu basumba bemumanyi nti batuufu. Kakati nze nzigyayo enkola eyo enkyamu lyeddagala erisinga obunene nti wano bw'osanga ekikolwa kino togenda okusinga bwe nagamba nti gundi mukyamu gundi mukyamu. Simanyi oba omulabiye mu mativu ntujja tunuulira ku feedback gye banaatuwa oyongere okuddamu okuttaanya ku nsonga eyo. Naye waliwo era abazze bajja n'enkola olunsi eyagala ofaanaganamu nga gy'oyogedde. Okugeza waliwo omusumba ennaku ezo azze era abavuddeyo nga bagezaako okuba tooki mu nkola ye babadde bangi nga akwata awantu n'avaayo oba n'amayinja abajja mu mayinja abajja mu nviiri. Enkola eyo nayo wagirinako kombukodyo kati oyo ne bw'otunulira byakola bya kito ate tetwali kiraasi ezo. Kakati ng'oyinza okutendeka omuntu okusimula eddogo n'otendeka omuntu basimula batya eddogo. Kakati si nkola eyo nga n'omuntu gw'olisimuddeko tasobola kumanya tasobola kubuuka era nga nakuwadde sitoole osimula otya eddogo mu maka g'omuntu ng'ate n'alirabira ddala nga naye waali nga kyabulimba naye nga waali n'omugamba simaawo n'asangawo eccupa y'eddogo. Kakati ekyo nakyo nga waali ng'atunula waali n'omutuma agenda oleete ssente bwe ziti okugyawo eddogo lino badde wakufa mu nnaku bwe ziti n'agenda ku akawunti n'azigyayo nga muyimiridde awo naye nga tategeera nakiriwo mu bumpimpi nga zonna z'omugamba kati gwe weeramula nga kubanga oba wategeredda status ye zaayira. Kakati kati ono omulenzi oyo gwenda bw'oba munyankole oyo byakito ebira by'anayonka naye kati eri system tosobola kugikola ki kati ate waliwo system empya ebyo byenjogera byadda naye wenviiramu ntandiko bivaamu naye era ekintu kye wali okoze era osigala ofollowinga kubanze ndi munoonyereza nti owe South Africa akola ki ow'egindi akola ki. Kati nze twatuukako ku ddaala ne hayalinga n'omukugu okuva yava Tanzania pasita nga mukugu nnyo nze namugulira ne tiketi najja ng'azze ku meeting abantu 8 n'atandika okwogera ne tugamba waaw ffe nga tukyali mabega naye ng'aleese kirungo kya bukodyo so si kya ddogo nga bwe bagamba. So kakati ekintu kino kyenkubulira kati onoonyereza n'otandika okutunula intaneti gundi yakoze eti gundi yakozeeyo kaki nkongeddemu ki kati sayansi oyo omuntu n'akwatibwa ddala obwongo nga tayinza kuzuula kiriwo era omuntu asabira mu kkanisa y'abannabbi ab'obulimba tasobola kumanya nti balimba. Ne bw'oyogera bino byenjogera nga si Katonda yamukomyeko ayinza obutakkiriza. Omulabi waffe omulungi atulaba ku Blaze Media wano we tujja otandikira nga tuzzeemu okusisinkana omusumba emboozi ye empanvuwanvumukko ate nga ne byayinza okuba ng'akugamba bingi kubanga abagudde mu trap oba mu butego obufanaganako bwe buti babadde bangi. Tujja kudda ate n'emboozi waliwo watugambye mu kusimula eddogo then ate ayongere n'okutusimira ku bannabbi ab'obulimba oba oli awo ayinza okukwatibwako amaanyi ga Katonda n'atumenyerayo abantu nga 5 ku abo be yatendeka abaliwo nga bali mu buweereza ssaawa zino we twogerera. Amusumba buwumbawumba n'ebigambo bitonotono osiibule n'abatulaba tuveewo. Njagala just abawuliriza nga bawuliriza obubaka buno gamba kimu nti sikugamba nti bukkirize naye nze obuweereza nga bwange tubuyita Agents of Change Uganda.
ministry eno mukama yantuma okuleetera abantu okukyusa endowooza zaabwe. Kakati gwe genda ku kyobadde omanyi nekyolaba n'ebigambo byenjogera bino obiwulirize oyongere naawe okulaba oba oli awo mayindi yo, kubanga teri mulimu munene era omuzibu ng'okukyusa mayindi. Bw'olobera mu kintu si kyangu kivaamu, naye nze genda nga nkwogera sigala nga owuliriza oba oli awo ojja kutegeera mayindi yo esobola okukyuka n'otegeera ebintu bwe biri. Era njagala mbasiibulire wano webale kumpuliriza. Nga tetunnavaako mujjukira nti nga tutandikira ddala ekibuuzo kinasoose obuuza omusumba ono, kubanga nina we namulaba mu interview ezifaanaganako ng'eyo, namubuuzizza oyinawo obutakkaanya ku basumba abakola omulimu gwe gumu ne gw'okola. Olwo nno nga nze njagala nange mmanye nti talina mpalana era by'ayogera tabyogeza bukyayi wabula abyogera okusinziira ku experience gy'abirinako. Tujja kuba tumweyongeza mu bu episodes obw'enjawulo ng'atubuulira ebyo ebyamuleetera okuva mu kkubo eryo mpola mpola mu chapters ez'enjawulo. Tukwebaza okuba nga otwekuumiddeko. Mpozi Musumba, nsaba oddemu weeyanjulira abatulaba wadde oli mu kubasiibula. Bampita Mr. James. Muwasi James Wilson. Okay, sir. Tweyanzizza ssebo okutuwa obudde bwo. Kale ssebo. Tujja kuba nga tukweyongera mu maaso awo. Kale bana. Amen. Yes, sir.